Previously. Okuwandiika ky'omanyi kitegeeza the lesser the knowledge, the lesser the information. A beautiful song may not be one that is going to boom. I love that song. Copyright tetuwa sente. Namutunuulira lumu bwe nti ne ngamba, is there going to be a day this girl shall come out to me angambe I have someone omuntu abeerewo nja kukozesa amayinja gakole ki boogere. You can't be a gospel artist who does not go to church, who does not read the word of God, who does not listen to the voice of God and expect to write a gospel song. Bw'oba wazaalibwa mu Gyensanvu 8 awo wendi awo mu 1980s bwe nayogera omwaka omutuufu mujja kugimbalira. So bw'oba wazaalibwa mu 70s and 80s oli omu ku bantu nga TV wammwe was a luxury. It was a luxury. Nga ne bw'oba oyagala kulaba TV abaalinawokko black and white, ate era nga bw'oba ogenzeyo okugiraba olina okusooka okunaaba ebigere, siyinza kwerabira. Ozze onaabye oba tonaabye ate nga bapimira obudde. So that time mu 80s oba kati we tuyingira ffe mu 90s twalabanga katuuni Samurai X, ebirala sijja bijjukira emyaka bajja gibala okusinzira bye nalaba. But anyways, radio ye yali form of communication ey'amaanyi that time. Today TV ekola, radio ekola, social media, internet. Na we twogera ku radio bw'oba onsingako obukulu bw'oba onsingako obukulu olina emizannyo gye wanyumirwanga nga bagiyita kadiidi. That is Radio Uganda, kubanga ze nalina abakadde nga bawuliriza kadiidi nga ffe tetubitegeera, siyinza kunnyonnyola kyaliwo ekiti. Now our era radio drama, ng'oba oli waka essaawa ezo ez'okumakya oba basse n'okwebaka nga waliwo omuzannyo oguba ku radio n'ogolokoka n'omanya kati sirabika zaaweze dda ssaawa emu nkyali mu buliri nga waliwo omukyala asooka nei newaddawo inji. That was our time guys, we enjoyed. Vakono ebimu bye mulaba oba bye muwulira nga babawemula, we enjoyed radio drama. Simanyi kyatuukawo. Well, today we are so blessed, so privileged okubanga nei akalobozi kako kalina kyako. I thank God for the voice. Ali siriyagala mu buto. Dene sometimes ngampita kuba ndaga mbadde nga musajja yayogera nga mukazi. But it made me someone. Nei mkwano, nei sweetie. Nasooka n'endowooza oba nei yeeyagaliza nei bwe kyali nga bannanga omukeera gwe tofaayo ku balala bonna buli kizibu kyo nei. Anti bw'obanga olina omuntu akulinaanye ali bulungi okukusingako, olina bye weegombayo, you have to be friendly to that person okubanga ofuna ebyo byoyagalayo. So mukyala neighbor yali alaba nga neighbor ali we far from them, ali bulungi alina buli kimu. Ate omwami Lumbu ye byatamutuusaako. Lumbu yalowooza kukulya buli wadde n'okuba tasobola kukola. So neighbor ng'ayambako okubanga oluusi n'emmere abawa. Mukyala neighbor alina nga omugende wa neighbor okubeera ng'embeera etereera. Bannange TV drama ne stage drama tulabanga kyangu oba okuactinga omuntu aba akulaba. So radio oba kyekimu nti mu recordinga muli ku stage then ne bubi recordinga? No, live right there and then. Twatukangawo essaawa Mwami Ssenkuge ye yakeeranga kubanga atandikanga n'ebyensanga wano. But nze ne Mwami Kibuuka twayingiranga mu segment ya mukyala neighbor. So we had to come a little bit later. Yatandikanga ye saa 12 n'ekitundu. Fenga program yaffe yatandika saa 2:25. It was a 5 minutes thing, but it was really very superb ng'abantu bakaagala.
so twatukanga usa wange zigenda mu 2 bwabalenga ka break ke bafuna ne bafuma mamisenku buge ne tukola mu rehearsal there and then kati mcha neighbor ogenda kula boti kati nze nkola bwenti gundi gogenda kusooka omuntu yambala otya character ku radio ne bera yeyo talent kubanga fe twakawulirizanga awo ngenda okukuza kubanga nali totya ni mukulu nnyo owedda wakagenda yeyombulire kubanga akawata ako paka kati bananga abaana akyali y'omu yoyo luno olubuto lulina okusala emyaka tetulinga abakavaamu end'omwenda tofaayo ngenda kukufunya akagenda oddujjako lulina okuvaako ofuna amalala bannange olambadde sibuzanga ndulina kyesinga obutagala ku mubiri lubuto olugoye luno lwenyambadde olulaba luli 12 years old 12 years old. What? Yeah, I just get from the wardrobe and put on. Engoye zenyambala mpozi nga ndugabye terukyuka west yeyo nawe tokyuka. Yeah. Nja kukyuka face nkaddiwe but this body temulina kumpangukako omubiri osobola gucontrolling as a woman. To love your body noga nedda era osobola oguleka ne kugenda ate era osobola ogufaako ne gutrimminga ne gubeerayo. Omuntu asobola kwefaako atya kubanga kati awo gwosingawo okuva bwe nakulaba bwe nkulaba the first time when nakusinkana one on one. Yes. Nali nfudde. Really? Twali ku National Theatre. Nengamba n'omwami wange ne mugamba oyo omukyala gwensinga okwagala. Oh, that's so really lovely. Nangamba omusala ne mugamba mwagala nzanyira bulungi kiso nakyo. But you're the same person oba ku TV bwe wali oba ku stage live. Akoze otya? America ye yakukyusa oba? America ngenzeeyo 2008. But before mbadde nga nfa nnyo ku mubiri gwange. Natandika okuzanya nga ndi 20 something years. Kati ndi mu 50s. What? I'm in my 50s. Nina gwe ngendo leto. Ni flow ya kutano njirinya njigenda. So omubiri ngufaako nti ebimu bisobola okulaga nti owaayo oli okuze. Yes. Tukula. But you don't let the body or the whole body to go negukubulako. Nze sirina munnange ssente zinagulanga ngoye kukyusa wardrobe. Nina kubanga wardrobe esigala. Tugamba nywa amazzi, tolya kiro. Yes, okulya nako kuwagula omubiri. Kulya kuwagula omubiri ddala n'olubuto luno nti tuyinza okulya n'essaawa ze tulidde ziri very important. Osanga omuntu ng'alya essaawa 6 ogw'ekiro. Naye olugezigezi lw'emmere walugyewo tulemesa akawunga ekiro ne lumonde ne chapati. Bigenda kukuba ddi bive mu mubiri. Kuba sena biki mu lubuto. America no yakutwonoonera tuyina kulya. Sa America. Nze America ngenzeeyo ate nga njagala kuteekako ko netandika okukola ne ku bibbaga. Nga nina okulya milkshake every day ne bbaga. Nga njagala kwongeramu ko kiro. Nze kiro zange nzipima ne manya nga nti at least nyongereko 2 nyongereko 1 bwentyo tuluke mmaza mu ddwaliro. Nedda kula ka scale wepimeko oyenda genda kulanga wi opisudde oyisewo mu kiro ez'olina okuba nazo eziri healthy. Kubanga n'omubiri wabeera weesa ekiro eziri healthy n'obeera wezigenda mu obese. Yes. N'omubiri mulwadde tekigaana naffe abatonde tulwala yes but you have to keep your body in shape as a woman. Wow. Abasajja waakiri but a woman. Abasajja ennaku zino twagala 4 pack 6. Omusajja 1 pack terina buzibu. Byantabula. Uganda baga nti omunene alina olubuto lugenze eno ye mugagga. Nti oba tolina lubuto waliwo abagejja walagi. Nembize embisibisi togirekaayo. Nembisibisi. Well, ekisookera ddala nsanyuse personally okuba nga oli part of this show Makula's show. Nti oli omu ku bakyala be tucelebratinga mu drama mu Uganda. Oli omu ku bantu sijja kucelebratinga just nti tubamanyi nga omuntu anagamba you popular kubanga omuntu asobola okuba nga ali popular for all the wrong reasons. Naye mu bantu abasomesezza through drama oli omu ku bo. But did you have this dream ng'okyali mwana muto nga tonnaddinya ku stage? Who was this girl? Sinanya ku stage. What I can do remember bontwala eyo ate soyinza n'okuleeta amaziga because my late mom yasooka okundiscoveringa tinja kuzannya. Mama wange yafa nkyali muto
I was 16 years old. But before nga ndi muto ddala kyenzijukira eka nga ab'emyaka gyange Christmas yalinga yanjawulo awaka nti mwakuŋŋaananga nti mwafumbanga ne mubeera nga mutudde ku bujjulo mulidde buli omu leero gwalidde ne ku ssowaani ey'ebbumba essowaani ez'ebbumba twaziwulirangako wansi neya twabeeranga na za paasi eza plastic zirabika nga ziriko n'ebimuli bwe okwatika ebongoka bubongosi. Those are the days where we were nti nali mwana ne mama ng'agamba naye nagenda kuba kazanyirizi twetwamalanga okulya I could gather them all nentandika okubayimbira okubazanyira bwe mwatu badde waka n'abaana abalala ngamba kolamu obugurupu kati gwe genda kujjanga maama wano okole bwoti nga ntendeka nga nkyali ddala myaka nga sinatera kutuuka mu 10 bye twazanyanga ebya tokotoko nze nga kuzannya exactly nga nze director tokotoko nasinganga kwepena nnyo nga buli muntu ayagala okubeera saidi yange nabakanga nnyo nga buli muntu ayagala mbeere nga kubanga nga nze nsuuta tinenzannya nnyo nga nze nkola poem n'obuzannyo nga ndi mwana kati kyajja kikula nengenda mu primary awo P6 ndi ku Chagwe Road. Kampala? Yes. Nze nezalibwa mu Kisenyi awo wansi. Omanya wali akalwaliro ka State Council. Yes. Kayiteko yambuka nga agenda ku Lubiri. In the middle awo todaddamu kusanga ka Stenseni waggulu awo we banzaalira. Ekibuga gwe tokirayo bukulu. Nedda. Ife abaamaalo. Era ndi myaye muzibu. Obuyaye ali decent. Tebasobola kuferera wano mu Kampala. Konfera. Twazaalibwa mu Kisenyi, tukulidde mu Kisenyi, navanga mu Kisenyi awo kutambula ogenda Chagwe Road. Ffe twatambulanga nti obayina akutwala mu motoka. Ng'okuba ekigere kyo n'okkirira n'oyitawo okulufula waliwo oluzzi lwayita lufula n'oyita ku Nabagereka Primary School waliwo awo ekkooti nga tugiyita munda bwe tuti makkati ne tudda mabega n'ogwa ku ballroom n'osalamu n'ogwa ku muzikiti ku Supreme Council awo n'okkiya n'ogenda ku Rashid Kamis nga ndi ku Chagwe Road. Chagwe Road ino banzuula ddala ng'awo ntandise ddala okuba nga nzannya era nali prefect wa drama ku P6. P6 omwaka ogusooka nga njirimu nengisigala namu anti nga ndi mu kuzannya anti nga nze njiyo emizannyo ate mbeera ne mu kubaka nakolanga bibiri kubaka n'okuzannya. Omuzadde olwo kimuyisa kityanga ozze ogudde ozze mu class kyokka omunyumizi obadde mu drama. Ate nga mama yasasula school fees. She's a single parent. Sente anira zinoonya nasasula school fees ozzeemu. Awo nno nange ekyanyiga tekinyiga muzadde yekka. N'omwana nga gwe kikunyiga okulanga abala bagenze waggulu ate gwe osigadde. Ate ng'essomero limmanyi okufa abeera mu kantiini kwalongosa ttooyi asaawa omuto ate nga nze nsigaddemu. Kati awo ate abavudde wansi wabadde webatirirako bakusanze kale nno n'omwana kimunyiga. Omuzadde alowooza nti ye kimunyiga mu nsawo ye si kimunyiga naye n'omwana aswala ku ssomero. Awo omwaka ogwo nakyusa nyembeera nga neesalako ebimu nensoma bulungi nengenda mu P7. Chagwe Road gye natuya P7 nenvaayo nengenda mu secondary saasobola kubeera mu drama kubanga gye nalaga okusoma tewaliyo drama. Nsamba St. Joseph Girls ngenda mu bawala ewawa sister nga teri drama naye nga it's part of me nga mpulira ddala ddala nga drama nze okuzanya katimba saagenda nti sente. Era nzijukira nti okutandikira ddala okugamba nti nyeze professional okuzanya mu bibiina nga njagala bampeeko nzanye. Nembeera ku stage nenzanya simanyi naye nga simanyi biki ekijja nakyo. Wano mu primary abaana abasinga nti sinza kujjukira kye nagamba kye ndibeera but nti nina omutabani yaŋŋambako lumu naŋŋamba mami bwe nkula nga maze okusoma ngenda kukugulira emmotoka nga eyita ku nguudo enfufu nnyingi waliwo ebyo ebintu abaana bye basuubiza n'agamba naye ne mubuuza kati w'onoobigulira gw'ogenda kuba ki nange ngenda kuba dokita nga bw'olwala nze nkujjanjaba. Jini yalinako ekirooto ekyokuba primary kuzannya katemba twayimbanga n'obuyimba obw'okubeera ngenda kubeera dokita ngenda beera musomesa. Nedda nze nja kubeera muzannyi ng'okyagala nga nkyagala njagala kuzannya katemba njagala mbere era nga ndowoozaamu nti
naye awo nga nkula nga simanyi nti waba babeera batya era bwe bazannya babeera ki era bwe bazannya kubanga tebanatandika okuzannya nnaba ng'emirembe gyenzigweddeko nga mu kisenyi gy'embeera gye mbyuka emyala kulira bantegedde abantu bamanye ono azannya because nalinya stage kubanga nze saagenda kusoma nti nagenda nnyo ngenze ku university ngenze wa no I dropped out nga nzadde mwana bwe mmala okuzaala then the next thing was ngenda kukola ntya because the story mpanvu naye bwe tugigendamu omwana ono akusanga mu drama omwami nedda alaba ka beautiful girl nedda olwo nsoma ansanga mu ssomero nzaalira mu ssomero sinnabadde very hard because omwaka gwe nfunyamu olubuto is very memorable nnyo ate bubi mama wange mwafiira ndi lubuto era twamuziika ndulina kakati awo nga sinnatandika ngamba nti naategeera nti ndizannya nti ndibeera kyendi olwaleero it was hard abantu tebakulwanyisa omanyi waliwo rejection eno ejja nga omwana afunye olubuto ng'asoma abantu ne batandika olowooza ogenda kwonoona abaana baabwe abantu ne bagamba tolina kutambula nagundi tolina kubeera wano tolina kukola ki ebyange tebyatuukayo kubanga bwe tuva okuziika tubeera waawo mulumbe maama yabadde atuliisa maama yabadde alunya school fees maama yabadde akwambaza maama yabadde akola buli kimu naye nga bannosinze nti olabikwa oyo alina olubuto akati nayogere bbaawe amutwale antwala yaani muvubuka ali mu kazigo myaka 16 because I turned 17 when muwala wange muzala mu November I turn every year in July ntaninga 17 nzala nga ntaninze 17 naye ndufumya ku 16 awo ngenze mbaddeyo ali mu kazigo olina ogenda ate 16 ebiseera ebyo balaba oli mukazi mukulu ngenze mu bufumbo ndi lubuto omuvubuka makanika ayokya sirinda tubadde mu kazigo kaffe twetegekera bebi ye ng'amwagala era amwesunze nga buli kasente ke tukola kakola akaleeta tugule obugoye ngenze by then Namirembe yali egguddewo eddwaliro eppya Albert Cook n'aganja kalooza lyemu Albert Cook sente nga bonna bwakola ziba sente mmeka era nazaaliramu Albert but it was a C-section nali mwana muto saasobola omwana complication ezaaliwo yabanongoosa very immediate tuzadde asooka tuzaala n'owokubiri omwaka waayitawo gumu n'ekintu nenfuna olubuto olulala netuzaala n'omuwala omulala naye ekyo kyalimu waawo ekisinga okuba ekyennaku omuwala owokubiri aba aweza emyezi 7 ne taata naafa kitaabwe omulenzi gwenzaddemu kubanga sijja muyita mwami wange because it's not marriage it's kubeera mukazigo kamwe mulina omwana wammwe naafa mama akubeereddewo agenze gw'obadde ofunye afudde okyali muwala ndi bebi sinaweza myaka nali sinagiweza that story makes me so sad naye I thank God I am where I am today kukkiriza njinyumiza nnyo naye ennaku tenzigwako njinyumiza nnyo nandibadde nga ennaku enzigwako naye buli w'ogyogerako you go back and look at that nakacwa atamanyi nkya lugenda kuba lutya
that Nakachwa atamanya agenda kubeera atya naye nga living up with hope. Kye tunagamba nti oli nnamwandu w'abaana 2 tonaweza myaka 2. Sinagiweza. Nali sinagiweza. Naye nga sina bwe mmanyi ate nga ono afudde yabadde akola nze mbadde nsigala waka. I was a home mom. Mupangisa. Awo nina bwe nkubuukidde because that is a long story. Yali ayina bazadde be ekagoma eyo kitaawe nange amuwaddeyo akapoloti nga bamuwadde buwi. N'azimbawo ekisenge n'eddiiro. Tumaze okuzaala beebi waffe asooka kubanga beebi owookubiri muzaala tuli yali mukozi nnyo nga tulinawo akasenge n'eddiiro naye nga si ka finishing. Tukazimba tukagendamu nga ne bbulooka zonna zikyali tugende tubeereyo tujja kumaliriza mpola tube nga twongerako gyafiira. Olwo ndi mu kayumbako naye nga mu kayumbako gye ndi wala ndi Kagoma sikola. Famire yange nayo eri teri eyo abasinga bali eno mu Kisenyi. Omusajja yaleeta buli kimu. Yaleeta buli kimu. Abantu batulaba oluusi natamanya nnaku. Nina abamu be ndaba nga baliko ab'ennaku. N'olabanga ki? N'oyagala ogenda oyogereko naye mugambye nti toyina nnaku. Toyina nnaku. Omanyi tomorrow kye kigenda kuleeta. Have hope. Beera n'essuubi because tomorrow ejja kuleeta ekintu ekirala. Tomorrow will bring sunshine. Leero nzikiza. Naye Mukama omulaba ng'agenda kujja n'akusitula step ku step. Katemba annyamba nnyo to groom me strong. Very strong. Nti bw'ogenda mu katemba museka. Ebanga yeerabirako ky'oyitamu. Weerabira. Era Mukama wange we yasooka okumanya nti nali mbadde n'ennaku yali unveiled experience ya Salt when I told my story. Yes. N'agamba Jini mbadde sikumanyi. Mbadde sikumanyi twabeeranga naawe ng'olina that in you. Nga ddala nali nina ennaku nnyingi naye nga ennaku tuleme giraga bantu. Mukama waakulaba ku unveiled experience ku Salt. Okumanya omuntu oyo omuntu gwe abadde naye ebbanga. Yes. Gibadde right now mukayimbira nga ndi mu myaka 20. Wow. Nayingira kayimbira 96. 2006 myaka 10. 2000. Ndi myaka I think. Oyingira 2? Next year. 2026. 1996. 2006 30. Okunotera oyingira 30. Ngenda kuyingira 30. Wow. Ng'oli loyo nnyo. Kubanga nayingiramu nga nina 2. Kati embanga nali 20 something. Yingira 3. Naye bakimanya myaka mitono nnyo emabega. Who I am. Nga tolina muntu gwe wali okigambye. Senga ojja awantu n'okulembeza nnaku. Bayinza okukutya olw'ennaku yo. Bayinza ogamba ono anaasobola okukola. Ku bizibu byalina. Bayinza ogamba ono ayagala sympathy. But be strong. Bagenda okukumanya ky'oli ate bakwewuunye. How you could stand and even do what you've done ng'ate olina ennaku eyo ku mutima. Nga gw'osinga obusanyufu, gw'osinga okubeera devoted, gw'osinga okubeera mu buli kimu, naye nga gw'omanyi that in a person. Hide it from people. Abantu bajja gisekerera. Abalala bajja kuseka. Abalala bajja kusunga. Abalala bajja kulowooza nti olina ky'onoonya, anoonya nno kumuteeka wano abeere bw'ati. No, fight for what you do have to fight for nga tebategedde ki ky'oli. Then after, they will know you from a different angle. Ba in-laws bo wali obeera nabaawo? Ba in-laws bange n'olwaleero. I've worked for my children alone. Nga tekuli kanyambi wadde ekintu.
kyekinaga Mukama ne mugajagala nkole abaana bange mbatuuse we mbatuusizza baba banyambye well and good but they didn't ne mu nnyumba kyesinakugamba nti bangubamu abalina okuba baganda b'omwami famire y'omusajja akayumba bakasendawo nti tewaali wawe baali bamuwaddeko buwe. I had to work from scratch. Wow. Waliwo ebintu byolaba nti there are people b'otunuulira n'ogamba neegomba okubeera nga gundi neegomba gundi. Can you walk that journey? Osobola otambula mu bigere bye bayitamu, osobola okuyimira nga babiri ekyekisa nakyo kirina, naye njagala kusooka kubuuza era tugenda kukidda tukyogereko. Lwaki famire z'abasajja ne kaakati si then zirwawo okuyimirirawo abaana b'abalenzi bwe baba bavudde mu nsi eno? Makula Tovaawo. Ebintu ebimu bukabya show eri a bit emotional. Waliwo buli omu ekiseera Katonda kyamuyisaamu nga boddamu okunyumya. Yeesaba olwalira ku blessings naye waliwo time gy'ojjukira n'ogamba kino nakiyitako ye ntya. Mami Jean, nsaba nina kye njagala twogereko briefly ku nsonga ey'okubanga famire z'abasajja omukyala asobola okubeerawo oluusi abamu tannafa nakufa naye nga tebamwagala wadde yabazaalira abaana. Abalala omusajja bw'ava mu nsi, funye stories nyingi ng'omusajja bw'afudde omukazi ne bw'aba yazimba, omusajja nga yazimba sina ku ttaka lya family, omukazi bamugoba. Omuntu oyo agoba njagala ye alowooze senga ye yafudde nga babiri be bagoba ye yandibadde atya. Ese time wolowooza n'ogamba nti emagombe oba abantu balaba because tetugendangayo ffenna abagenze bandikomyewo ne batubuulira we don't know naye abantu bebakola si birungi. Sirina kye nnyinza kugamba nti nnyinza kukiwako nnyinza kyogerako bwe nti because nze kyantuukako. Ennyumba umusajja nga amaze okufa nali tusazeewo tuteekemu omupangisa nzire mu barelativu bange tufunemu akasente katuyambe nze n'abaana. Ate era akali akatono kubanga ekabagoma si ewantu awali prime ennyo nti omuntu akuwa ssente nnyingi. Ebiseera ebyo tewaali. Yes. Kati n'ensalawo genda ewa sisita wange gye basalawo ogende wa sisita wo gy'obeera waliwo baveemu akasente. Naye ng'okyali awo ne bagamba nti wano tolinawo buyinza era ennyumba egenda kugiwaawo wano twetaagawo. Why? Simanyi lwaki bakikola, nvumirira abakikola. Ate abaana tebabalabanga baabwe kubanga bw'ogoba maama ne maama n'abaana bo bagobye. N'abaana bo bagobye ate maama avuddewo abaana baba bagenda kudda batya. Nze kimu kye nagamba naye nga Mukama mulungi abaana nzadde bawala. Tebagenda kudda waabwe nti bagenda kuzaala abaana baabwe nga balina obbatuma amannya g'ewaabwe. Bwe banaaba Mukama abasaasidde bajja kufumbirwa bafune abaami bazaalire famire endala. Now let me struggle for my children. Nze kikyo kye neegamba. Nze ndaba abakyala abamu ng'omusajja waali aganye n'okubeerera abaana. N'olaba omukyala ng'aleme concentratinga, aleme okugamba nti kaakole ng'awaalirira. Nze ng'eyafiirwako sometimes ngenda neŋŋamba nti omukyala oyo senga akivaako oba ne yeekolerera n'alabirira abaana be. Kubanga you can. Gy'okoma okulebuka n'ate nzira eno, ate nzira eri, ate nzira. This man is an adult. N'enkoko erwanira obwana bwayo agaanye. Kati lwaki oddamu eyo situation? Muziike mu mutima. Kola. Gy'okoma ogamba nti kati neewaddeyo okukola. Mukama ayinza okuteeka ku siteepu endala. Naye n'abo abagoba abantu n'agoba omukyala wamu brother we n'agoba omukyala owamu mutabani we kubanga nina omulala gwe manyi Saidi ye taata w'omulenzi
yagoba omuwala awaka ave wajja kwani wabasajja bunakyali muto wajja lwaki okimusalira nga tanakikola bw'abanga mu mutabani wale saamuzaddemu abaana 5 bw'aba afunyeyo omusajja gwanayagala kibi kati gwolowooza omutabani we afudde obulamu bwe yebuggalewo. Why do you think of that? Exodus gyaleese agamba omuwala ave mu nnyumba era bali makooti omuwala agamba sirina gye ndaga nange ku ssente azazimba ennyumba eno kuliko essente ezange naye kuba tekwali abawadde abaana. So you don't know gwe mulugube kanguyite omulugube gw'ensi eno kubanga gwe taata gy'obadde mutabani wazimbye omukyala ono abadde mukyala we mukama akikoze wiiwo yagenze omuwala n'asigalawo support her. Yes. Yandibadde support gwe nga taata bano basukulu bo osupportinga omukyala nti katukoze tutya mugenda kubeerawo mutya balekera abakazi nti n'omusapoti nga bw'aba yagadde ofumbirwe namugamba kati genda mu maka abaana batulekere eno ennyumba y'abaana gwe genda ofumbirwe. naye lwaki omugoba obugobi nga n'abaana bato oyagala aveewo kale waakiri njagala ogambe nti omanyi muka mwana ennyumba eno wandigipangisizza kwena ofuna w'obeera okiwa akasente akayamba abaana bo naye ate ogamba genda wano wange. Really? This is the world we are in. Nti omuntu yeyagaliza yekka. Ekyewuunyisa nti abantu abo baagala abaana bakule babayite graduation ku mikolo bagambe genda ewa ssenga. Oyinayo bassenga abange baatuuka n'okufiirwa mukyala ewaabwe eyo waliwo jjajjaabwe yali asigaddewo abeera ssenga wa kitaabwe so ne basalawo nne nga bagamba nti ye omukyala omukadde oli ssenga wa kitaabwe abeera jjajja waabwe yalaamira muwala wange yabamusikira yabamubeera omusikaawe naye saasobola mukama ansaasire omwana teyasobola kukola ekyo kubanga bwali obulumi bungi kati mubalaba kati nga bakuze wali bwe mwatugobera singa bannemerera ne bafa kubanga omuto yalwala ku extent egamba ng'omuntu gwagamba nti olowooza onoomusangayo omuto owange asemba yali omuto yalwala nga omutwaze omulala agamba gyali twesimanyi nti omusanga ng'omwana aliko nga like assa namulawo eddakiika nasa nze I've seen it all mbiyiseemu mbirabe obulumi obujiji okutya byonna mbirabye omwana mukama nannyamba n'avaamu olwaleero she is a graduate. So mukama mulungi nze oluusi we ŋŋamba omugamba mukama nkwebaza nga byemugamba si birina bigambo bikubula nti akuyisizza wangi era loved oluyimba lwa Rema Namakula lwayimba ampisaawo awo oluyimba olwalaba nga yenze nga nayita mu katuli k'empiso bwendi n'akuyisaawo emyaka gye yafiiramu omwami oyo gyali gya siriimu mubi ennyo oyo era mu maaso g'abamu oba mu matu g'abamu HIV carrier. Waliwo omanyi media ya Uganda nzibu. Media ya Uganda tenoonya soosi ng'omuntu gwe soosi nti waliwo n'olumu stories zatambulako edda nga tulaba kayimbira nga bagamba oyo omukazi mulwadde ndi mulwadde nga bo bakitaddewo naye obagambe bajjeko emisayi bagitwale ne mu Amerika batwale bo bajje bakwebulize tebakikola bajjeko musaayi kagala mukama olaba nga yakubikkako akasubi akutuusa bakutuusiza nze natuuka nembeera nga tebinkwatako kati buli ekijja kijje naye kati njogerako ki ekisinga olabye ebisinga obubi wano abaana bodde wa sisita mulimu ki gw'osooka okufuna oyimirizeewo abaana kati sogamba nti abaana kubanga twayawukanira mu kufiirwa omusajja afudde tosobola genda gy'ogenda wonna n'abaana bonna
anti buli akulaba. Omusajja yalinawo omwana owe omukulu yali asinga ku bange 3 years older 4 years older nga nina abaana 3 atali wange n'abange. Kati ne bagamba kati agende n'omuto gwayonsa, kati ono omukulu agende ne jjajjaawe anti wange muganda wa mami wange, then n'ono omukulu agende ne ssenga wa kitaawe jjajjaawe. Ne twawukana. Awo saagala tuddeyo nnyo kubanga wanzita nnyo. Obwo obulumi bubeera fresh every day. Oba okuggyako omwana tosobola. Kubanga obwo obulumi bungi. Nze sinenya banjjako baana nti baakola bubi okubanzijjako. Baali bannyamba. Naye that trauma you get ng'obadde olina abaana bo. Omubondi nze mubadde kuva buto olina abaana bo. Oli afudde akuluma bano bagenze. Olina ono atayogera. Oli abadde ayogera n'agamba kubanga oli ayogera ne wano kitaawe yali mu ddiro ng'agamba mami bano abantu bakaaba daddi bamwetooloola bwe bajja bwe bamubikulako bagobeewo daddi azuukuke because yali mukwano gwa taata we nnyo nnyo nga gye kkomereza. Ebyo ebigambo biringa mu matuugo eno gy'olaze. Ogamba enkya ngenda kukola ki? Ogamba kino nkivaamu ntya? Olina ebirowoozo era abamu bayinza n'okwetta because okirowooza ogamba obasenga nange nkeera nga nnyeza ono gy'alaze. Sino olowooza ono gw'olina omuleka eddaani. It's so hard. So omwana akula nga takuze naawe. There is no bond. You will never recover that. Gana amaziga ngakaba everyday. Nina ebirungi. Naye waliwo ebikula. So sad. Abazadde mubalekenga n'abaana. Alwane. Omwana alina gy'akuwa. Omwana oyo olaba nti nnyina omukolerera. Omwana oyo mulaba nti enkya tugenda kuba tutya. Naye bw'oba tomulina tewali lwaki ogamba nti enkya mbeerewo. Bwe tuba tuyita mu bulamu bw'ensi tulina bye tusibirako. Kino kigenda kumpa enkya. Naye bwe bakukikuggyako ne bakusalirawo. Nga tosobola kusalawo. Nga gwe tobagambye nnemereddwa. Tolina sse. Wali obaddewo nga tolina sse. Tolina sse. Ekyo ekigambo kikulu nnyo. Waliwo obeera nga teweebuuzibwako nga bakusalirawo tukole bwe tuti. Nga bakusalirawo kirina kuba bwe kiti. Naye nga naawe olina ky'oyagala. Wadde tolina. Naawe oba n'ekyoyagala ng'omuntu. Naye nga tosobola kukisalawo kubanga bagenda kugamba olina ssente. Ogenda bba waaki? Gy'olaga bagenda kukuliisa. Lwaki oyagala okutwala obuvunaanyizibwa obukube bali obungi? Kati katwawule naawe ng'olaba kiyamba naye nga kikulya. Kiyamba naye nga tekikuwa mirembe. Wali obaddeko mu bulamu obwo. Ky'olina okukola okuyitawo naye nga si kyoyagala. Eyo ye life gye mbaddemu. Emyaka gibadde mingi. Era eyo life erina weentadde ng'omuntu. Nga waliwo bitasobola kurikavaringa. Olina memories z'otalina. Ate nga memories ezo zirina kye zikola mu bulamu. Yes. Memories nga mulina abaana bo mulya emmere ennuma ebawa bond. Nti twayitako wano twali bwe tuti. N'omwana wabeera gy'alaga maama yakola bw'ati
balina abaana abanyumya tinze mama wange yajjanga mugomesi n'agimbika abange saizi wabikka tebagirina abakusalira gwe nga parent nalowooza wali bulungi wamuleka gye wamuleka. Aho wennyini nsaba oyogereko n'abaana. Waliwo video gye nalaba recently omukyala mukulu ali mu myaka 4 naga tayinza sonyiwa maama we. That is bad. Yamulekawo n'amusuula mu kyalo ewa taata we. Naye kizibu omuzadde okukwata omwana n'amusuula busuuzi nga tabadde na nsonga. Wali abantu abatulaba essaawa zino ng'alowooza nti abazadde be ne kakati bakyalina omusango okumulekawo. Ekyo nkyogera n'abange bayinza okuba bagunsalira. Simanyi myaka gy'oyinza okuba ng'olina nga tewakula na maama naye nga you feel yakuneglectinga, you feel she didn't do enough as a mother, you feel she didn't care, you feel she abandoned you. Ate oba oli mukazi nsaba kikutuukeko ate mbasaagala kikutuukeko because the pain is bad. Sometimes there are things we have to learn from experience. Nga kikutuuseeko n'okiraba n'okiwulira obulumi nze obwange kati buno obulumi bya myaka mingi si 5 si 10 si 15 but it's fresh. Maama wo musonyiwe kubanga tomanyi ate bw'omusonyiwa oba weeyambye wekka. Mu kusonyiwa we tuba tusonyiwa tufe twennyini tweyamba because obusungu bw'osibira omuntu bukusibira bingi. Obeera ne mu bulumi bungi. Gwali mu busungu yanyigira omuntu olina obulumi ne gw'onyigidde alina obulumi mwenna mubulina. Obube tasobola kujja n'abukweyabiza n'omukkiriza just musonyiwe. Oyinza obutamatira obutategeera nze abaana bange mbagamba muyinza obutategeera kiki kye nayitamu those nights n'ogenda mu buli n'oteebaka ne bukya nga weebuuza bali batya. Tewali ssimu gy'aba mututte olina kufuna ni transport ogenda omulaba tolina transport n'okalubirira abantu basaba ssente n'okoowa naye ng'omutima gukuluma. Musonyiwe maama wo tomanyi kye yayitamu tomanyi lwaki. Obwange buli fresh. Nsonga ki obadde n'abantu kati bangi obeera mu communities ekikyo story etegeerekeka nti kyaliwo abantu ne bajja binki byebirala by'omanyi nti omukyala byasobola oyitamu omwana n'amuleka awantu. Bingi. Waliwo nno be bajjako omusajja ng'akalubiridde omukazi mu bulamu ng'omukazi alaba bimulemeredde n'agamba ŋŋenda n'amugamba mwana wange omuleka bw'oba ogenda owange omuleka. Kati omwana ekitali kitegeera agamba lwaki yakkiriza okugenda. Omuntu bw'alekerawo omuntu gw'ayabadde ayagala aba alina ebigaanyi. Ate ng'omusajja agamba nti tojja kutwala mwana wange akole ki? Olina mmuleka. Nga waali mu butuufu alabirira ddala nga takyasobola.
waliwo omulala alaba nga alina genda kukola nga talina ssuubi lyonna walala, nga gy'agenda okukola tutumya abaana bagenda mu nsi ezo ez'Abawarabu ng'oluusi alina akaana ke kabadde naye yekka, taata tali mulamu bwako, alina kalekera either basisita we oba wajjajja, agenda anoonye ekinaabayisaawo enkya. Omwana bw'akula tajja kitegeera. Agamba lwaki teyalwanira wano? Lwaki teyalwanira wano? Ensonga nnyingi abakyala ze bafuna ekitera kugamba, naye ng'ate ebiseera ebisinga abakyala abo abamu batera kuviirwako baagalwa abasingira ddala okuyita mu kyange ekyendimu. Omwagala taliiwo, amulese n'abaana, y'alina okukolerera abaana, so she has to find a way. Ne ku mulimu gwafunye tebakkiriza wa mwana. Exactly. Ng'alina omuleka. Omukazi n'asuula omwana, mukazi obusuuzi. Nga musudde busuuzi n'amuteeka kasasiro oba awantu wonna. Oyo naye mutya. N'amukwata n'amusisikamu nga babokisi n'asuula awo n'aleka. Mu kagoye. Mu kagoye. Naye mutya oyo. Tebiba bizibu. N'amusuula mu ttooyi. Tewali kizibu kyandikusuuzizza mwana wo. Tewali kizibu kyandikusuuzizza mwana wo. Omwana wo nze nsuubira seriously musobola okuyitawo awafunda. Tulabye bamama bangi, yes, abamu abaana babanoonyeseeko boonoonese nga akeera ku makya n'abalekawo n'adduka anoonya ekikumi ate asuubule n'adda kiro oluusi buli ku miriraano ne bagumusalya nti abaana balekawo nnyo naye ng'ate alina kunoonya. Abamu bajjira mu mayumba n'abalekamu adduse mu toninnyira. Guno bwe weebaka tabudde oba egudde oba ettala y'omukono egudde ennyumba eyidde baligiiriddemu. Nabo gye bali abakyala bwe batyo. Naye ng'olaba nti abadde atuyanira baana anoonye kye banaalya ekinaabajjanjaba. Uganda tulina health yakusasula. Teddwayo lya bwereere wadde lya bwereere. Tewali. Leero olina okubawo ky'owaayo. Okusoma wadde bonna basome wa ssente. Ssaako okwambala. Okusoma ate kwo kwa bbeeyimu. Kati omukyala alina okulaba nga akola nnyo okulabirira abaana. Naye Mukama ablessinge those women abalwanirira abaana, abafaayo okukolerera abaana baabwe. Naye naawe alabye ng'omukyala afiiriddwa omwami musapooting. Kyaba ayitamu kinene. Omwana we n'agenda kumunyiga ekiwundu. It's not, saagala nze relative wange yenna alowooze nti munenya. Naye sometimes we do the good, tukola okuyamba naye tumanyi watya bwe kugenda kukosa ono gwe muyambye. Oli atwala nti abeere n'omwana wo ng'ate akupanishinga naye aba alaba nti ayamba. Naye ono asigadde. Nze from experience ate musobola n'okunduuzinga. I thank God nti yampisa we nayita awo. Tewali amanyi tisenga n'olwaliro siriiwo olw'embeera eyo gye nayitamu. Naye Mukama yagimpisaamu mwebaza. Naye nawulira nga ddala obulamu bugenda. Ng'obulumi bungi. Ng'obulumi bungi. Naye Mukama n'akuyisaawo n'osobola okurikavaringa n'oyitawo. Tekyandibadde nga kituuka ku mulala. Oba akawunga kabaweera awo wamu bakalye. Muyambe n'omwana we tomugyako mwana. Omwana ono kimyu. Kimyu kinene. Oluusi museka n'akuwa essanyu. Waliwo omukyala eyaleeta abaana balongo babiri. Nangamba kuleetedde obatwale.
Mubuuza obadde ki? Baana ba mwaka gumu. Nange asobola bikunyonyola nyamba bw'onooba nzijjako nja ttereera. Ne mga lwaki tetukola ku nsonga ekugisaako abaana bano? That was a nice one. Lwaki wejjako abaana bo? Ne mugana ne bwe ndibaagala sirifuuka ggwe. Mu COVID nina omuntu bwe naweereza esente nzaali ntono. Twalina omuntu twaliko n'agamba bannaye sirina kye ndiisa baana bakaba enjala ebaluma naye bakuba naye kwegamba omukyalo oyo ayinza okuba ndeesa ekyo kubanga nga oyinza okuleetera abaana noga nti saagala baffe. Kanfune we mbateeka babalabirire mbaagala balamu. Bwe mbeera nabo sirina kyakubaliisa bajja kunfaako. Ekyo weekiri nakyo. Oyo asinza abasuula. Anoonyeza ayinza okuyamba. Asinza abawa obutwa. Kubanga ate abalala kati begalya mu mayumba n'abaana be ne betta bonna. Nagamba why don't I go with them? Abantu balina ebizibu. Nalabako yeetuga n'omwana we wa myaka 5. Yes. Mawulire. Nze kye nkugambye wali saagadde kuleeta kiki nali nja kukola. Mukama kye yamponya. Naye nina kye nali ngenda okuyitamu nti sandibaddewo today. Nga ngamba kaŋŋende. So, omuntu ayinza okugamba nti maybe if I go yeewali emirembe bano banaabeerawo. Oli n'agamba nedda kaŋŋende nabo tuwone ennaku gye tulimu. Kwegamba ebirowoozo bingi sitaani byaleeta. Naye today I can laugh and smile. Today story yakyuka era bw'omulaba ogamba nange I'm so excited to see you. Ayina emabega story eriyo. Bamaama njagala okubeebaza nga maama wagamba oba ki njagumira emigo olw'abaana. Genda n'abaana oba kammute. Mu Bayibuli tulina omusajja asinga amagezi bamuyita Kabaka Sulemaani. Omukyalo omu omwana we yafa n'atwala owa munne. Kati Kabaka Sulemaani n'abagamba mumanyi omwana ono tumusalemu tumwawuzemu buli omu atwaleko ekitundu sinsi buli omu muganya okuteega. Eyali azaala omwana yagamba bamumuwe. Teyakkiriza mwana we bamusalemu afe. Waakiri agenda mu mikono egy'omuntu omulala n'amanya nti gyali siri naye nga gyali mulamu. Mothers, thank you. Naye n'abaana ng'oggyeko okuba nti tetulina na buyinza busala misango ku bazadde baffe. Mutima gwo sonyiwa maama wo. Waliwo ebintu bye tutalinyonnyola baana nti ekyandesaawo kitaawo kyali kino ng'ayagala osigale nga kitaawo muwe ekitiibwa oba ayagala bajjajja osigale ng'obawe ekitiibwa. Forgive. Oyinza obutaya naye musonyiwe. Healing wegenda otandikira. Till next time, Makula's Show. On the next episode. Ne waba yampa emitwalo 5 tanyambye kutuuka we ntuuse bwe yazimpa neeyamba okuzikozesa kye nno zikozesa ne zintuusa wano kubanga yali yasobola zimpa human being n'enzira n'enzimalawo ku luguudo kwe nayamba kwe natambuzanga ebigere nga nsala n'enzikirira ku lufula ne ŋŋenda ku kooti ne nsala buluumu ne ŋŋenda nvugirako emmotoka olwaleero. What is a star? What do you call somebody to be a star? Okutandika okuzannya, I didn't start act looking for money. Nti let's have time for children. Mubuulire kibuzibu ki ekiri mu kugenda n'abasajja abenga akimanyi gani okukimuwewaza ate abenga bajja kwagala okutryinga.